Obudde bwo buweweevu ddala tufunyeeyo ku kire ky'enkuba. Abalimi mukimanyi nti awagwa enkuba waagala sooli weewaawo. N'olwaleero tulumazeeko bwe tutyo Katonda tumwebaza. Osiibyeyo otya nno omulabi wa STV. Gyebaleko gy'ogonzezza gyonna. Zo ennaku z'omwezi zitambudde. Kati tutuuse mu 18 omwezi ogw'Amuwakanya. Wano ku STV ku kasozi e Buziga essaawa eyaffe ebala 2 ez'ekiro. Nkwaniriza ku select ey'enjawulo nze Omumbejja Nvannonje. Katutandike na lino. Minisita w'ebyentambula eyazirwanako Generali Edward Katumba Wamala yalidde mu ttama n'alaalika abagoba b'ebidduka nga bw'ayolekedde okubazaayo ku muggalo olw'okujeemera ebiragiro ebyateekebwawo Pulezidenti Museveni ko ne Minisitule y'ebyobulamu nga bino byakuziyiza ensaasaanya ey'ekirwadde ki COVID-19 wabula n'abagoba b'ebidduka olw'abagudde mu matu ne bakukkuluma. Hasiifu Ssekiwunga abasuulidde ku mwoyo. Bano bemulugunyiza nga bagamba nti wadde nga kuli gutyo kyo kitongole ky'ebyobulamu tekivangayo kutuuka wansi kulaba mbeera nga bweri ssaako n'okusomesa abantu ku mateeka gano. Bongerako nti kituufu ensonga babadde bazikwasizza kyejo ng'amateeka agamu babadde baagavaako dda wabula nga basabye abasirikale b'ebidduka okubayambako okunyweza ku mateeka gano. Ate abavuga pa kosita bagamba nti bakola buli kyetaagisibwa ssaako n'okugobera ebiragiro ebyateebwa ekitongole ky'ebyobulamu ng'okwawukanako n'abavuzi abalala bano bawandiika n'ebikwatagana ku basaabaze. Era ffe wano tutika abantu 15 betwale Masaka era abantu baffe balengera we bayingira bawandiikibwa amannya gaabwe n'ennamba zaabwe ez'essimu ne alina okunaaba mu ngalo okufuuyira sanitayiza n'ayingira ng'alina masiki ye bulungi nnyo n'atuula ne tumuvuga paka Masaka. Abavuzi b'ebidduka bawadde gavumenti amagezi ku nsonga eno era wano babasabidde okubataasa obutabaza ku muggalo. Mu kwogerako n'abasaabaze abatagadde kulabikira ku ntambi bategeezezza nti abavuzi b'ebidduka bagoberera emitendera wabula ate batuuka ku makubo olwo ne bongeramu abasaabaze kyokka ng'ebisale bisigala bikyali waggulu. Minisitule ereeta abakugu abantu abayinza okusomesa nga bakolagana ne poliisi. Abantu abo bamenya amateeka bayinza okubeerako enkola gye bakolamu neerabirwako abantu abalala. N'olwaleero bw'ogamba nti tugenda kuggala era abantu sitiru bajja kuteekawo embeera nga Uganda bweri. Basooka batukwate ku baminisita abakola enkuŋŋaana, ababaka ba paalamenti abakola enkuŋŋaana, naffe tujja kutambula bulungi nga bwe tubadde tutambula kubanga kosita yo tennaba kumenya mateeka. Era tulaba masiki tuzambadde n'ogendako mu mmotoka etika oba eriwa masiki bazambala, sanitayiza tumuyina, ebidomolo biraba webiri nabyo bantu banaaba mu ngalo bituufu ssebo. Pozi mu kuyingira wali awo kyesinza kulimba naye. Nze Ssekiwunga Hasif kula STV Select ey'enjawulo. Ebyo biwulidde wabula nze nsaba abagoba b'ebidduka mwekolemu omulimu muggyemu empulungusa ezimenya ebiragiro kubanga abo batonotono ate bayinza okubaleetera okubazaayo mu eri embeera enyigiriza buli omu. Nga bwe bagereesa nno nti amaziga g'ente ly'essanyu ly'amalembo oluvannyuma lw'enkonge mu kibiina kya DP okusala eddiiro ne beesogga ekibiina kya NUP, abavubuka abasigadde mu DP bakubye gudiikudde nga bagamba ky'ekiseera nabo beegazaanye. Shamira Nagawa abaddeyo. Oluvannyuma lw'abantu abamu okulekulira ekibiina kya DP, abavubuka abakirimu bajaganya. Bano bagamba babadde bazibikiddwa okumala ebbanga ddene nga kati ky'ekiseera nabo balabikibweko. Abavubuka mu DP bakubiriza bannaabwe okukozesa omukisa guno okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo. Mu bifo by'obukulembeze bw'ekibiina era tugenda tuula mu nneke sabbiiti eno suubira guidelines zijja kufuluma abavubuka muveeyo. Era tubadde ffe tulina ekirowoozo nti obukulembeze bw'ekibiina oba oliawo bw'oliba obuvaako obukwasa generation ya 80s and 90s kubanga mututendese bulungi ebyobukulembeze. N'olwensonga eyo nsaba okwebaza mmwe mwenna abavuddeyo okuteekawo obwagazi okwagala okukiikirira Democratic Party ng'ate oli ku kabonero ka nkumbi. Bano bagambye si baakulekulira DP era baakugoberera ensigo ennungi abasookawo mu kibiina ze baasiga. Bongeddeko nti ebyennyanja tebiva mu nnyanja gendako mu nsiko ng'abalekulidde bwe baakoze. DP egamba ekyalina abantu bangi nga n'ebifo bye balekulidde bujuvu kati. Tebiva mu nnyanja gendako mu kisiko.
era ffe abakyali mu nnyanja eyo ffe byennyanja ebituufu ebirina okubeera mu nnyanja kubanga ekyennyanja tekiwugira ku lukalu. N'olwensonga eyo mbeebaza okulaga nti ennyanja tennakalira era lwakwamisa pulezidenti ekifo kitono oba ekitebe tukyongereko eri kubanga bammemba bakyalina bweru tibalina bye batuula. N'olwensonga eyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Oluvannyuma ekibiina kino kyanirizza omwami Nvannungi abadde mu kibiina kya FDC kye bayise okumubatiza. Ono ayanirizibwa ssentebe wa DP mu Kampala ko ne pulezidenti w'ekibiina Norbert Mao n'aweebwa essaati ya kiragala ne kaadi era ng'ono munna DP namba 20,291. Era abagamba mbu simanyi DP eweddemu mbasaasira. DP yeyongera kuba n'amaanyi. Era pulezidenti tebannambooza we bavudde nzaawo namuzaawo oba vice pulezidenti Buganda awo ekyo kifo kyetaagira ddala awo. Nze Shamira Nagawa, Kura STV Select ey'enjawulo. Nga tukyali mu byobufuzi ebiririra n'etawonya kyaddaaki akalulu ak'okulonda ssentebe w'abavubuka ow'eggaba akabadde akokubibwa olunaku lwa jjo kaasaziddwamu wabula olwaleero katuukiriziddwa ne kakubibwa era ng'owa Nuupu yalidde mu banne akendo. Edith Naabagereka bigenze bitya? Nga bwe kimanyiddwa nti olunaku lw'eggulo kwabadde kulonda kw'abakulembeze b'abavubuka mu ggwanga lyattu Uganda. Wabula abatuuze b'eggaba mu zooni ya Gaba Water akalulu tekaasobodde kuggwa olw'emivuyo egyakabaddemu. Wabula olwaleero akalulu kano kasobodde okuddibwamu wakati mu bukuumi bw'ab'ebyokwerinda era kakyusiddwa n'ekifo ne kalondebwa ku ssomero lya St. Denis Eggaba. Wabula ab'ebyokwerinda tebakkiriza muntu yenna atali ku lukalala lw'abalonzi kuyingira mu kifo kino. Wabula olwaleero akalulu kano kasobodde okuddibwamu wakati mu bukuumi bw'ab'ebyokwerinda era kakyusiddwa n'ekifo ne kalondebwa ku ssomero lya St. Denis Eggaba. Wabula ab'ebyokwerinda tebakkiriza muntu yenna atali ku nkalala z'abalonzi kuyingira mu kifo kino. Abavuganya bano babadde babiri okubadde Pius Regaba owa National Unity Platform ne Sengendo Ivan akiikiridde ekibiina kya NRM olw'owokusatu talabiseeko wamu n'abawagizi be. Ensonga nga bwemwagirabye olunaku olw'ejjo kyobola ba polling station ekyuse nejja wano lwa nsonga ya security jjo twasanze obuzibu nga babe bakyankalanya akalulu neffe nga bana NRM fetukkiriza nti opponent waffe waba tusinga obuwagizi abantu babasaze wagenda embuto. So tuli wano eno tugenda mu kalulu naye bagezezzaako omukubira essimuli opponent munnange tasobodde kukola ki kujja olw'ensonga akimanyi ejjo abantu bamulazeeko abatuuze bennyini ab'omu kitundu nti zalina obuki obuwagizi obw'amaanyi. Akugendagenda mu maaso wadde kandidenti oli owookusatu tasobodde kujja amateeka gatulagira kasita bakandidenti ababiri babeerawo okulonda kugendagenda mu maaso wa NRM waali nange owa Nuupu wamu. Oluvannyuma okulonda kutandise mu mirembe era omu ku babadde bavuganya ku kifo ky'obwa ssentebe amanyiddwa nga Kanyike Lawrence talabiseeko era akiikiriddwa katebe. Regaba Pius kamu bubiri basatu. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kifo kino omwami Kisakye alangiridde Pius Regaba ow'ekibiina kya National Unity Platform ng'omuwanguzi era abawagizi be ne bafa essanyu. Endebwa ye Regaba Pius. Musanyufu nnyo okubeera nga mpangudde obwa ssentebe bwa Gaba Water.
fair abantu be balonze be besalirawo so ffe tukkiriza n'ebivudde mu kakiiko k'okulonda n'abawagizi nga abantu gwe basazeewo olonda gwe tugenze naye ereddwa era tulinze buweereza tebigenda bba bigambo wabula buweereza. Neebaza abaana abalenzi bano naddala emyaka gino emito olw'okwewaayo kwe beewaddeyo okusalawo okwesimbawo okuvuganya mu buweereza kubanga abavubuka okweyongera okubaamu n'empisa kubanga gy'abamu abalala empisa z'abasiiwuseeko naye olwali tukikutte bulungi era abaana aba NUP be bawangudde wano mu zooni ya Water. Edith Nabagereka, STV Select ey'enjawulo.